Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Sebambulidde Patrick Nzembera okubanga nkutuusaako byogenda okuwulira ne byozze owulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Waliwo wano line up gye njagala okubanga nkuwa. Waliwo ebigambo ebitambula ng'eggwanga lyolekera akalulu aka 226 mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole kiriraawo ate otuwa ekigalo. Bw'oba tonnaba kubeera ng'olayikinga kubanga ntera okugamba gy'okoma okulayikinga oyambako nnyo information okubanga etambula. Abakulu abo boolaba babaka mu parliament bakiikirira ekibiina ekya National Unity Platform bonna okuggyako omu yekka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda kwabo bentadde awo, naye nga ababaka bangi bali mu kibiina ekya National Unity Platform officially, wabula ng'ebikolwa byabwe ebigambo byabwe n'engeri gye bazannyamu ebyobufuzi byabwe ate erabisenga enafuya abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Ng'era waliwo n'ebigambibwa nti abakulu bano nga bakulembeddwa Mathias Mpuuga ne ttiimu eya DP Block bandibanga balina enteekateeka ey'okubanga baggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya. Jjukira bano basooka kufuna butakkaanya mu kibiina ekya DP ne bafuna obutakkaanya mu kibiina ekyo ne bajja ne bajoyininga mu mwaka gwa 2020 ttiimu eyo yakulemberwa Mathias Mpuuga, Honorable Betty Namboze Bakireke, Lubega Mukaaku, Michael Mabikke, Abedi Bwanika n'abalala ne bajoyininga ekibiina kya NUP. Abantu abasinga obungi kye baalabirawo era kye baabuusabuusa okujoyininga kwa bano ekibiina ekya NUP baababuusabuusa bangi ne bagamba abantu bano bayinza okuba nga balina ekigendererwa ekiri emabega wa kino. Kakati olunaku olwaleero nga twolekera obanga eggwanga lyolekera akalulu aka 226 abantu bangi beesowoddeyo ng'okusingira ddala bano babadde mu kategori ey'aba foot soldier nga bano beesowoddeyo okujja basikire abantu bano ababadde bayitibwanga ab'ebitiibwa ababadde babeerawo nga bo bazannya buzannyi politics waabwe ate nga ba foot soldiers bo balabira ddala ng'ekyamazima ensonga bwe bandibadde bazikwata oba oliawo nga si bwe bazikwata. Kati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala nkuleetere abasajja ne baani abagenda okubajjayo. Ngenda kukuleetera bano ababaddeyo mu parliament n'ebikolwa byabwe, then nkulage nabaani abagambibwa okuba nti bandibanga be balina emikisa okubanga bagenda kukwata kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform babeere nga bakwakkulayo abasajja bano abali mu parliament abagambibwa okuba nti baliyo obubeezi nga n'ebintu bye bakola oba oliawo ekibiina bandibadde ng'ekibiina si bye kyagala. Waliwo group ey'aba foot soldiers, waliwo group ey'abavubuka ba musaayi muto, bano nga bali willing nga beewaddeyo ate nga bataddeyo kyonna ekisoboka okulaba nga baddira abantu bano mu bigere, okulaba nga bakonvinsinga abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okubalaga nti abantu abaliyo tebali presentinga values z'ekibiina kyaffe, tebali presentinga bigendererwa bya kibiina kyaffe. So n'olwekyo ffe nga ba foot soldiers, ffe nga abaagala politics owa activism twagala tujje tugende ne activism ono tumukolereko mu parliament, tujjeyo bano era nga bangi ku bano baagala okujjira mu kifaananyi ekyababaka nga Honorable Zaake Francis Butebi nti bo tebaagala kumanya bya nzungu nnyo, tebaagala kumanya bya masuuti nnyo, wabula bo baagala activity, baagala action, nti ebikolwa byonna nga bigenda bikwatagana ne values z'ekibiina ekya National Unity Platform era ng'ebigendererwa byabwe byakujja gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda kukusomera listi ogenda kutya okuviira ddala ku Mathias Mpuuga n'abaagala omujja mu kifo okutuuka ku bantu abalala omuli ba Abedi Bwanika, omuli ababaka ab'enjawulo omuli ba Alan Sewanyana, bonna ngenda kukuleetera ani ali mu kifo gundi constituency ki era ani ayagala okubeera nga amujjayo. Bangi naye nkuleeteddeko bano abatonotono bendowooza nti wandyetazze okubanga obamanya. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe, wabula bw'oba tonnaba kubanga ate osubscribinga ku channel eno nyongera okukutegeeza kirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga ensonga yonna. Nyongera okujjukiza nti genda otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga etambula. Ba foot soldiers bengenda okukuleetera abamu babayita ba foot soldiers, nabo abamu beyita ba foot soldiers, wabula nga bano ba activists oba ba political activists, balwanizi ba ddembe, bo baagala action
tebaagala nzungu, tebaagala masuuti, baagala bikolwa nga bigenda kugattako mu kukyusa obuyinza obw'eggwanga erya Uganda. Red Zone TV kwoli kanzije nkusomera aliyo n'agenda okubanga oba asuubirwa okubanga agenda kuddayo. Kanzije tutandikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga, nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Kakati njagala kuwa ensonga zino nga bwe zikugambye. Bano abangi be bayita ba foot soldiers, abangi be bagamba nti bano bagenda kubanga basiguukulula abasajja bano abajja okuzannya obuzanyi politics. Era nga bangi ku bano baviira ddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Era bensoose okukulonderayo okujjako gw'onaagenda mu comment section n'ondeetera nonga nti nze ndeeterawo omuntu gundi, njagala kumanya gundi ani agenda omujjayo, njagala kumanya foot soldier gundi agenda kusikira mubaka ki oba agenda kujja ku kaadi ya NUP nga agenda ku kifo ki. Byonna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kubanga mbikutuusaako, wabula njagadde nsooke nkuleetereko bano okusinziira ku kibuuzo ekyambuuziddwa omuntu omu mu comment section nga bwe nkugamba nti ffe kwe tutandikira. Ngenda kutandikira mu constituency ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Alani Mayanja, Alani Sewanyana. Nga Alani Sewanyana ono abangi bamuyitanga nga omusajja wa bwino, mumumanyi bulungi nnyo. Alani Sewanyana y'omu ku ba DP block abajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform. Yali musajja wa DP era already ng'ali mu parliament. Omusajja ono akiikirira constituency bagiyita Makindye West, Makindye Division West. Saidi zeyo ziriyo za njawulo, waliyo Makindye East, waliyo Nyeko Deriki. Era ekibiina ekya National Unity Platform kigambibwa nti era Nyeko Deriki agenda kusigala akyali flag bearer waabwe. Wabula Makindye Division West eya Alani Sewanyana waliwo omusajja oyo gwolaba ono nga alabikidde mu activities nyingi nnyo bamuyita Musiri David. Era nga alina obuvunaanyizibwa mu kibiina ekya National Unity Platform, akolanga akulira ekibiina ekyo mu institutions oba okwetolola institutions. Yavunaanyizibwa ku nsonga z'amatendekero, bamuyita Musiri David. Era nga wetwogerera yakulembeddemu olw'okaano lw'okubeera ng'akwata kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform kubanga bamwesiga nnyo okubeera nti musajja wa activity, musajja wa action, musajja activism, era nga musajja wa bikolwa, si wa masuuti ng'oba oli awo ayinza okuba nga aliyo. Kakati gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti Musiri David ayina emikisa mingi nnyo okubeera nga mu kalulu aka 2026 singa tuba tukagenzeemu. Musiri David agambibwa okuba nti ayinza okuba nga akwata kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform akiikirire abantu ba Makindye West Division mu parliament eya 2026, parliament eya 12 2026 231 singa binaaba bitambudde nga bwe tubyogera. Kati bwe tuvaawo ne tukkirira mu constituency emanyiddwa nga constituency ono bagiyita ekiikirirwa Twaha Kagabo Muzeeyi. Omusajja amanyiddwa nga Twaha Kagabo akiikirira constituency eya Bukoto South mu parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula ebyembi ebikolwa bye biragira ddala nti si wa kibiina ekyo era n'ebigendererwa by'ekibiina tabibeerangako. Oluvannyuma lw'okubeera nti y'ono eyalabikako mu kaguli oba mu bunkenke ebiseera ebyo n'akwatibwa ne ssente miliyoni 4 ze baawa ababaka ba parliament. Era bino bye bimu ku byamuviirako ebizibu nga yalabikanga yali amaze okulya enguzi era n'afuuka ekisekererwa mu kibiina ekya National Unity Platform ne mu balonzi be aba Bukoto South. Ekyavaamu kwali kulaba Twaha Kagabo officially openly
ne broad light nga joininga ekisinde ekya Pirao oba PLU. Kino nga kikulemberwa mutabani wa Generali Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Kakati mu constituency emanyiddwa nga Bukoto South, ekibiina kya National Unity Platform kyandibanga kireese omusajja era ng'ono amanyiddwa nga Kizza Hakim Sawula agambibwa okuba nti yalina apahandi okubeera ng'agenda kusikira amanyiddwa nga Twaha Kagabo mu constituency eyo eya Bukoto South mu district y'Erwengo, oluvannyuma lw'okuba nti ono yalangirira lwatu nti ye newankubadde akiikirira ekibiina ekya NUP wabula ye muwagizi wa Mwami Museveni, muwagizi wa PLU. Era n'olwekyo ekibiina ekya National Unity Platform waliwo possibility ey'okubanga Kizza Hakim Sawula nga yagenda okubanga asikira Twaha Kagabo Muzeeyi mu kifo kino ekyokubeera nga akwata bendera y'ekibiina ekya National Unity Platform akiike mu Parliament ey'e12 egenda okubeera 2026. Twaha Kagabo ayinza okubanga ekibiina ekya National Unity Platform tekigenda kubanga kimuzza. Ono gwolaba amanyiddwa nga Kizza Hakim Sawula musajja munnabyabufuzi abiruddemu era abadde sipiika ow'olukiiko olwa KCCA era abadde kansala saidi eyo. Wabula wetwogerera ekibiina ekya National Unity Platform kyandimuleeta n'abeera ng'asikira Twaha Kagabo Muzeeyi mu constituency eyo gye nkugambye. Tugenda mu maaso era njagala tugenda mpola mpola. Naawe atannaba kubanga otegeera omulamwa guno ojja kugutegeera bw'oba oyina ekibuuzo kyo oba oyina omuntu w'ogwomanyi nti munnakibiina kya NUP ayina ekifo kye yeegwanyiza ate naddala nga foot soldier, genda mu comment section oba genda ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp enamba oba ogiyina oteekeyo ensonga eyo tujja kutegeeza eggwanga. Bwe tuvaako awo ne tukkirira ew'omukulu amanyiddwa nga Basiiri Kazibe Bashir Mbaziira nga constituency gy'akiikirira mu Parliament bagiyita Kawempe South. Eno eriraanye eya Ssegirinya Muhammad. Kawempe South erimu ebintu bingi nnyo, mwemuli ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule era Kazibe Bashir ono owulidde emirundi mingi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amwogerako ti omusajja ono tujja okutuula okuvira ddala eri ng'ekitebe ekyo kiggulwawo nga kyakatandika okuteekebwa saidi awo. Kigambibwa nti Kazibe Bashir talinnyangawo, ayinza n'okuba oba oliawo ekitebe akirengera bulengezi ng'ayitawo tamanyi kitebe kya National Unity Platform bwe kifaanana olw'ensonga nti okuva bwe yalayira ng'omubaka mu Parliament teyaddamu kulabikako, teyaddamu kulabikamu activities za kibiina, teyaddamu kulabikako ku ground n'abantu bakiikirira ne batandika okuba nga alinga abawunyira ziizi. Kazibe Bashir Mbaziira omusajja owawaaka eyakolanga ekiri atabaala ku Bukedde FM n'emikutu emirala ne ku NBS yakola programs ez'enjawulo ku mukutu gwa NBS era kino kireetedde ne bannabyabufuzi bangi abava ku mukutu ogwo okutandika okubeera nga babuusibwa. Kipande kyafulumye nga balagaza Mbaali Blasio Mukasa ayina ekifo ekimu kyeyandibanga either ng'akyegwanyiza oba nga waliwo abakimugwanyiza naye abantu baatidde nnyo engeri gy'afa ku mukutu ogwa NBS ayinza otukola nga Kazibe Bashir naye ebyo tetujja kugendayo. Omukulu we golaba bamuyita Honorable Hassan Nsubuga, y'omu ku bantu abagambibwa nti bandibanga bagenda kuweebwa kaadi ey'okulaba nga ate basikira Honorable Kazibe Bashir Mbaziira mu kifo kino eky'okubanga akwata kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform akiikirire Kawempe South mu constituency mu Parliament eno ey'e11 gye twogerako. Oyo nno nga mutadde ebbali waliwo eyavuganya ne Kazibe Bashir ku kaadi eyo mu kalulu akawedde ono n'atagiweebwa bamuyita Royce Mbogga. Oyo golaba ku screen yo ali mu nkofiira ey'ekisinde ekya People Power. Kigambibwa nti ku baana ababiri either Royce Mbogga ayinza okuddamu n'aweebwa kaadi n'aweebwa omukisa ogwokubiri oluvannyuma lw'okubeera nti mu kusooka kaadi baagimumma nga beesize Kazibe Bashir Mbaziira ate yawunzika nga disappointinze abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati agavaayo agamba nti bandimuddiza omukisa ogwo Royce Mbogga ate nga naye munnamawulire era nga munnakibiina ekya National Unity Platform bw'anaaba taddiziddwa kaadi eyo. Omulala aliwo bamuyita Honorable Nsubuga Hassan era nga naye alabikiddeko nnyo mu activities ez'enjawulo ez'ekibiina ekya National Unity Platform era nga naye omukisa weeguli ogw'okubeera nga omu ku abo ababiri kwe kuli agenda okusikira omusajja wa waaka amanyiddwa nga Kazibe Bashir Mbaziira. Awo nawo bwe tuvaawo
tukkirira mu constituency gye bayita Kimanya Kabonera. Eno ng'ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika eyeeyita Omugalatiya. Kakati n'abaana ba foot soldier balabika bagenda kujja abasajja ab'amasuuti mu palamenti. Omusajja oyo gwolaba Dr. Abedi Bwanika nfanfe wa Mathias Mpuuga, era ng'ono yatuuka n'okumuyirawo omubiri abantu ne bamukazaako ogwa foot soldier wa Mpuuga. Ti buli Mpuuga waakola ensobi Abedi Bwanika yajja n'abikkirira n'akubirira newankubadde ti emirundi mingi alabiseeko ng'ate amuyiwayo oluvannyuma lw'okujja n'akola speech eyali ey'ebyafaayo n'ayewuunyisa buli muntu, naddala ku lunaku His Excellency yali agenze e Masaka okubeera nga baziika Pascal yali afudde. Mujjukira olunaku olwo Abedi Bwanika ng'awemuka ensi ng'eraba. Kakati mu constituency gy'akiikirira mu bitundu eby'e Masaka ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform newankubadde ng'ebikolwa biraganga atakyali munnakibiina kino era atakkiririza mu values oba core values ez'ekibiina kino oba mu bigendererwa eby'ekibiina ekya National Unity Platform. Mukutu gwa Redison TV webali kubanga okyagoberera. Omuvubuka oyo gwolaba oyo naye foot soldier, amannya ge bamuyita Kibuuka Moses, abangi bamumanyi nga Moshi. Ono nga kigambibwa yandiba nga yagenda okukwata awatali na kuvuganyizibwa. Kigambibwa yandiba nga ekibiina ekya National Unity Platform engeri gyali nti y'omu ku ba foot soldiers abayina obwongo, y'omu ku ba foot soldiers abayina ebitabo, y'omu ku ba foot soldiers abataddewo embeera era abasobola okukiikirira abantu mu mbeera yonna. Bwe kiba kyetaagisa actions, musajja wa bikolwa. Bwe kiba kyetaagisa kwogera luzungu nalwo alumanyi. Bwe kiba kyetaagisa masuuti nago ba foot soldiers bano amasuuti nago bagayina ate era bagambala. Kakati Dr. Abedi Bwanika Omugalatiya munywanyi gwa Mathias Mpuuga era ngono ye foot soldier we era nga yeewaayo okumuyirawo omubiri mu mbeera yonna era nga naye y'omu ku ba DP block. Ono no yeesimbawoko ne kuba president emirundi egiwererako ddala naye nga talina watuuka. Ba foot soldiers y'omu ku bagambibwa okuba nti ayinza obutaddamu kulaba ku palamenti y'eggwanga eya Uganda naddala palamenti ya bbiri ey'emirundi ogw'e12. Kigambibwa nti Abedi Bwanika omuvubuka amanyiddwa nga Kibuuka Moses, abangi gwe bamanyi nga Mosh oba Moshimo, kigambibwa okuba nti tagenda kumuleka ngulu era constituency emanyiddwa nga Kimanya Kabonera abantu beyo bali mu kuwoominga bagamba gwe tetugenda kubanga tukuzza. Olaba otyo omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu abalala bakulembera ekibiina ekya National Unity Platform obalaba otya mu kamwa. Gwani ayimirira awo n'otulaga nti tokkiririza mu bigendererwa bya kibiina oyo Dr. Abedi Bwanika. Awo nawo nenvaawo. Waliwo constituency emanyiddwa nga Kira Municipality. Ono nagikiikirira siwa NUP naye ng'abadde omu ku basajja ab'amaanyi ku side ey'opposition okumala ebbanga. Amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda. Emabegako awo ba foot soldiers batandika omukubamu ebituli. Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu ku babaka abadde ku ludda oluvuganya era ng'emyaka gye bamaze mu parliament giwerera ddala, wabula nga politics waabwe wakwambala masuuti wakwogera luzungu ekimu ku bannayuganda naddala abo be bakiikirira kye basinga okubeera nga bawakanya. Mujja kudda eyo mwogere, mujja kudda eyo mukole enzungu, muwambala amasuuti, mukole buli kimu naye nga ffeno ku ground kye mutukolera tetukiraba. Ibrahim Ssemujju Nganda ekibiina ekya National Unity Platform tekyamusimbako muntu mu kalulu aka 2021 era njagala okutegeeza wano ku mukutu gwa Redison TV naddala gwe amaze okusubscribinga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu abalala mu kibiina kino ekya National Unity Platform baali basanyufu mukko n'embeera oba n'engeri omusajja ono amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda gye yali akwasaganyizaamu ebintu, gye yali atwalaganyaamu ensonga n'engeri gye yayogerangamu ng'oba oli awo kiraga ti Ssemujju Nganda akyali ku mulamwa, wabula nabigako awo entamu n'etandika okuba ng'ewunzikibwa. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe yagenda e Bulindo mu constituency eyo eya Kira Municipality alyoka afunireyo n'ebizibu eby'okumukuba ttiya gas canister asooka atwalibwa mu ddwaliro Ensambya alongoosebwe oba mu kye bayita minor surgery okuggibwamu as fragments ezamukubwa mu kugulu. Yali agenze kukyalira mukwano gwe munywanyi we munnakibiina ekya National Unity Platform ate nga y'omu ku bannamateeka abayiyewo omubiri era nga noono atwalibwamu ko nga foot soldier kubanga naye musajja wa bikolwa. Kigambibwa nti omusajja ono gwolaba amanyiddwa nga Kanso George Musisi. Ono
eyali amaze okuinvitinga mu kukabaga akali private mu maka ge Bulindo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenda amukyalire ebizibu gye byatandikira abasajja basooke bamukube. Eno kigambibwa nti gye yali ava, era kigambibwa Kanso George Musisi yandibanga yatadde omukulu amanyiddwa nga Ssemujju Nganda ku bunkenke n'okubeera nga emmere tekyamuwoomera oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ekibiina ekya National Unity Platform ku mulundi guno tekigenda mmuleka, kigenda mumusimbako omusajja oyo ow'amaanyi nga y'omu ku bannamateeka abataddewo omubiri emabega w'okulaba nga abaana ba political prisoners ababa beetabye mu kwekalakasa okw'emirembe, ababa beetabye mu kulwanirira eddembe lyabwe, ababa bawagiddwa obuwagizi ekibiina ekya National Unity Platform abazze bakwatibwa batwalibwa mabega w'emitayimbwa awatali misango gye bavunaanwa. Kakati nno Kanso George Musisi y'omu ku bazze bayiwawo omubiri okulaba nga abaana bano bavaayo, okulaba nga abaana bano bateebwa, era we twogerera ng'ekibiina ekya National Unity Platform waliwo envuuvuumo, waliwo possibility ey'okubanga omusajja ono yagenda okubeera nga addira Ibrahim Ssemujju Nganda mu bigere mu Parliament egenda okuba ey'12. Kigambibwa nti omusajja ono afuuse muganzi nnyo, si ekibiina kya National Unity Platform kyokka wabula n'eri abantu ba Kira municipality. Era waliwo n'abatandika okumubanja edda nga bagamba nti mutuleetera omusajja oyo George Musisi abeere nga atujjirayo bano abasajja abaludde mu Parliament nga tebalinaawo kyamaanyi kye bakola nakulagawo. Kakati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV wenjagala okusinziira nkutegeeze nti okusinziira ku gw'omunda kigambibwa nti Kanso George Musisi yandibanga yagenda okusikira omusajja oyo amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda. Waliwo omukyala bamuyita Juliet Kakande, ono nga ye mubaka akiikirira constituency oba gye bayita Masaka City ng'omubaka omukyala. Juliet Kakande ye gulaba mu kafaananyi akatono. Kati nga kigambibwa jjukira omukyala ono okuzaako emabega y'omu ku ttiimu eya Mathias Mpuuga. Eno ttiimu emanyiddwa misana ttuku nti oba oli awo tebakyakkiririza mu values za kibiina ekya National Unity Platform, tebakyakkiririza mu bigendererwa eby'ekibiina kino, era tebakyawa kitiibwa abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati njagala okutegeeza nga nsinzira wano ku mukutu ogwa Red Zone TV, omukyala oyo gwolaba omunene oba ali mu kifaananyi ekinene amanyiddwa nga Rose Nalubowa musajja akaawa. Kigambibwa okuba nti yagenda okusikira omukyala amanyiddwa nga Juliet Kakande kuba okubeera omubaka wa Parliament mu bitundu ebya Masaka City. Gwamanyi Masaka City eyo tugitwale nti ebanga district ekiikirirwa omubaka omukyala mu Parliament. Kati Juliet Kakande ono yavaayo najja ne yeegatta ku basajja omuli Mathias Mpuuga, omuli Dr. Bedi Bwanika era beke Kabondo ake Masaka akali wiringi okulaba nga bo baggulawo either ekibiina ekyabwe oba nga bajoyininga ekibiina ekirala kyonna ku bibiina ebiriwo, naye nga tebakkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform n'ekigendererwa kyabyo newankubadde nga baliyo mu Parliament ku kaadi ate ey'ekibiina kino ate kye batandise okuba nga bawakanya. Kati njagala nsinzire wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nkugambe ewa nkutegeeze nti waliwo possibility ey'okuba nti omukyalo ono agenda kusikirwa. Ono gwe nkulaze amannya ge nkugambye obulungi ennyo bamuyita Rose Nalubowa musajja akaawa. Agambibwa okuba nti yagenda okusikira omukyala amanyiddwa nga Juliet Kakande. Ekibiina ekya National Unity Platform tekikyamwesiga. Awo nawo ne tuvaawo ne nkutwala paka mu district ey'Emityana. Naffe wano management ya Red Zone TV eno gye tuva era gye tuli gye tusinzira okuba nga tukutuusaako ebigenda mu maaso. Mu Mityana district omubaka omukyala woman MP akiikirira Mityana district bamuyita Honorable Joyce Baagala Ntwatwa. Abamu balina amannya ge baamutuuma awo naye nze sijja kugoogera wano. Kigambibwa nti omukyala oyo Joyce Baagala Ntwatwa naye ekibiina kino kirabika tekigenda kubanga kimuzza newankubadde nga akikiikirira olunaku olwaleero twogerera mu mateeka. Wabula njagala okutegeeza ekibiina kino kirina abantu abawererako ddala abasuubira okuba nti be bagenda okujja basikire omukyalo amanyiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa. Joyce Baagala Ntwatwa kigambibwa oba tekigambibwa kimanyiddwa nti munywanyi nnyo gw'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Era Mpuuga buli wabadde, buli skando yonna Mpuuga gyabaddemu, buli saga yonna ebaddemu erinnya lya Mathias Mpuuga n'erinnya lya Honorable Joyce Baagala libadde teribulawo. Kakati we twogerera ng'ekibiina kino kiteeseteese oba bannakibiina
ekya NRM bawerera ddala basatu abeeteeseteese newankubadde wano ekifaananyi nfunyeeko kyono amanyiddwa nga Prose Mukisa abangi gwe mumanyi nga Nabbosa. Naye njagala okutegeeza nti abantu basatu abagambibwa okuba nti beeteeseteese okulaba nga baddira Joyce Baagala mu bigere era naye gaakaaba gaakomba atuula obufofofo oluvannyuma lw'okukitegeera nti ekibiina ekya NUP kiteeseteese okumuggyako kaadi kibeere nga kisimbawo omuntu omulala. Ebyo nabege byabawo sijja bizaayo. Kuliko Prose Mukisa abangi gwe mumanyi nga Nabbosa, kuliko omukyala gwe bayita Faustina Bitaano, oyo naye mumumanyi wa kibiina kya National Unity Platform. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Catherine Tusuubira, oyo nga kansala ate nga ye speaker owa district ey'Emityana, naye waali awo. Kakati abo beeboogerwako ng'abayinza okuba nga baddira Honorable Joyce Baagala ntwatwa, omukyala yava ku mulamwa ogw'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati nno awo nawo ngenda kuba nga nvaawo okuddira te emabega eri e Masaka constituency gye bayita Nyendo Mukungwe, ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Ono nga ye mutwe omukulu era nga bweba ttiimu ono ye ttiimu leader owa ttiimu eno eyajeema etakyakwatagana na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, etakyakkiririza oba etakyakwatagana na bigendererwa eb'ekibiina newankubadde nga ate kye bakiikirira mu Parliament. Mathias Mpuuga akiikirira constituency bagiyisa Nyendo Mukungwe ku kadi ekibiina ekya National Unity Platform. Ekibiina kino kyamuwako ku bwa leader of opposition. Mu kibiina kino abaddeko nga deputy president w'ensonga za Buganda. Mu kibiina kino abaddeko nga commissioner newankubadde ekibiina kyo kyamugjamu obwesigera ne kimugjayo, speaker n'amulemezaayo. Mathias Mpuuga Nsamba kigambibwa nti naye ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Honorable Alice Nannungi. Kigambibwa okuba nti ekibiina ekya National Unity Platform ayina upper hand okuba nti yagenda okuba nga aweebwa kaadi ey'okuba nga ajjayo oba nga asikira Mathias Mpuuga Nsamba ku bubaka bwa Parliament mu constituency eya Nyendo Mukungwe, era nga kigambibwa nti Mathias Mpuuga ayinza n'obutaddayo. Era bonna nga bwe mbasomye ttiimu yonna nga bw'ogiwulidde, kigambibwa nti waliwo possibility ey'okuba nti abantu bano oyinza obutaddamu kubawulirako mu byabufuzi bya ggwanga okuggyako ng'omu ku bo avudde mu Parliament. Gavumenti ya NRM nga bw'ogimanyi bw'enaabanga ekyasigaddewo oba oliawo oyinza okumukwata n'emuwa bwa minisita omu ku bano, naye nga wekitaba ekyo oyinza okuba nga togenda kuddamu kubawulira nga babaka ba Parliament oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina ekyabasindika kibaleetedde abavubuka envuumuulo, kibasimbyeko abavubuka abagambibwa okuba nti bano bamaanyi nnyo, abagambibwa okuba nti bano bali loyo nnyo eri bannayuganda bannaabwe, bali loyo nnyo eri ekibiina ekya National Unity Platform era beetegefu okugoberera values oba ebigendererwa eby'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Era bano bamalirivu nnyo okulwanirira bannaabwe bano abali mu makomera oba be tuyita ba political prisoners abakwatibwa naddala mu kalulu aka 2021. Bangi bakwatibwa eyo, abalala bakwatibwa tekannaba, abalala bakwatibwa kawedde, bakyali mu makomera nga ne wetwogerera olunaku olwaleero envuuvuuma ezivaayo zigamba nti bano bali mu kukakibwa okulaba nga bakkiriza emisango oba olyawo gye batazza. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV ba foot soldiers benkugambye oba abamu abaliro yennyo ekibiina ekya National Unity Platform kubaddeko Musiri David, kubaddeko Kanso David George Musisi, kubaddeko Prose Mukisa Nabbosa, kubaddeko Faustina Bitaano, kubaddeko omukyala amanyiddwa nga Catherine Tusuubira, kubaddeko omwami amanyiddwa nga Royce Mbogga, kubaddeko omwami amanyiddwa nga Kibuka Moses, abangi bamanyi nga Moshimo, kuliko abantu abamanyiddwa nga abantu ab'enjawulo, kuliko ne Kiza Hakimu Saula, kuliko n'abantu abalala bangi nnyo abagambibwa okuba nti bano bandibanga be bagenda okusikira oba okugjayo kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform obutafiira mu basajja aba DP Block abaazuula oluvannyuma nti bandibanga bano balina bigendererwa byabwe nga tebali ku mulamwa gwa kibiina ogw'okukyusa obuyinza, era nga bo kigambibwa nti bo bamativu nnyo n'okubeera ku opposition okusinga okubeera nga bakyusa obuyinza batwale entebe. Eyambuzza ekibuuzo kino nkesezzaako okukolera kalisaaki akatonotono, wabula nja kudda n'ebisingako awo kubanga bangi ttiimu ekyali nnene eyaba basuubira okuba nti bagenda kugibwako kaadi, ate era ttiimu ekyali nnene eyaba foot soldiers abalabibwanga abasobola okuba nga nabo basikira abasajja bano era nga batuula mu bifo bino. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera, ngenda kubanga nkomawo era tuwuliziganye mu updates eziddako.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.